spa mugendeko eyo akanta kakutambulire babaweeko ka time akamu manyi waliwo body scrub gye bakola ne babawaako time nga bamaze obba scrubbing just the two of you mukoleko destination sex mubeereko eyo mukyuseeko ko ku bulamu obulamu bubawoomere muleme kubeera ku ssaawa nti bweziwera mukaaga obudde bwoba buweddeko timetable namwe mwagifunyewo nedda era yeeyo timetable tekyusa werubanga lwa mukaaga ekyogamba nti olw'omukaaga nowetegekera munno omunno omusaaliko ng'ali mu kwaka kyayi mu kiggwera awo omusaaliko ku balcony oba onfuna nakutegedde nnyo ebintu ebyo but I think ebyo byonna byonna ebyokukyusa position bijja nnyuma nga mumanyi kati olwokubiri lwaffe n'abaana ne mubajja ewaka abagenyi temubakkiriza kwola okukyala banazaala beebake nga kiziyo you time nedda mbawe kubuweka obwebasa baani nyazaala mubatere mu kyayi mujja kwettira abazadde lwakwegatta nedda mukwano naye bwe mulaba nga ewaka wali occupied nga mujjako nga forest resort one bannaye the environment is tugenda vaano nga sitegedde Diana agwawa ku kyaki kukyokwegatta ekiriwo kyogenda nakyo Diana oyagala sex ow'okwetegekera oba sexy akagwirawo this is not about me it depends on the partner you have kuba abantu bafuna abapartner ab'enjawulo ngenda kudda ku kiri kyenabadde nemeddeko nti ofuna omuntu okusinziira bw'omufunye omuntu gw'ofunye agenda kujja mu mbeera gwe gy'obadde omanyiddemu ng'olowooza nti abasajja bonna bakaagala ku makya nga si bwe kiri nga ye akaagala lwegguloggulo nga ye akaagala nti watuukira ku saa 12 awo nga kiri omujulire neebaayo omulala ng'azuukusa mutulo oyinza okufa naye ng'azuukusa mutulo sebo gw'omanyi otulo olaba susu akuluma n'ogaana ozuukuka omusiba olw'omuntu ng'akukyusa kati ate mulimu n'abantu era abalala nga ye n'omuyiga n'omanya nti ono waakuzuukusa mu kiro kati ye triga ye eba ya kiro ngenda mutegerera mweyo mbeera oluusi bye mwekyusakyusa omuntu n'omukuba n'omugira n'omuteekako obugere mulippira ne musiba akalipo akalipo ojja kategeera ng'okuze kajja kunnyonnyola kaakati ebyo byonna bireetera munne embeera nti ye mukirasobola okuzuukusa ne tuddayo ku muntu n'abanga ye taliko tubudde nga mwizi kati omusajja bw'atyo singa oba omufunye nga taliiko budde ye wa buli kaseera ogenda tuuka kaseera nga togenda kukola sex lwakuba omwagala oyina kusanyusa ye era namba esinga ey'abakyala ku kye bali mu kutambulirako ng'ebbanga lyonna ne bwe yandibadde ayagala olw'okubanga amanyi omusajja we ye buli kaseera aba ayagala agenda teekawo buteesa actually nga yajja kugamba tayagalangako because ne we yali ayagala yateekawo buteesi ate abo bwe batyo banteekawo buteesi tabaako kintu kikugira n'owulira ng'oli mu mbeera ekuyingira tobifuna kubanga ye wayagala aba ayagala ye musajja oyo gweyogeddeko nti ye essaawa eno ekyo omusajja yamanya nti nekituufu leero kituufu tewali national water naafuna eddusu aga kijja kukola wanda tukitegedde abantu abawandayo kyekyo kyobadde nnyonnyola kati balikola batyayo webale nnyo muganda wange omuntu byebimu we yafa ne yasika okuwanda kirala bonna baali beddirangeye naye kyekimu kuba omuntu wakwatidde eddusu engeri gy'alijja mu kamwa sifuddeeyo naye kitegeeza ayituusiza we iraga kati mulimu oli nga yita negoyire egyo tuzamu fesi newennyala ekigambo gwegayadanga zo mbumbuki kati mbubikwasizza nnaku oba bikoze bitya nsonye mbuzimulumye nabanna obukaba naye nga Katonda yatonda ekigambo ekyo nga bw'oba omuntu akituuseemu wakati wali takikubamu kafaananyi Keeza tuwuliriza bibyo akisiiga kafaananyi siiga omuntu ensonga agituuseemu bantu bange tufube nnyo tufune abantu betubeera nabo nga batutegeera nga that body communication ng'ebeerawo mu nsonga ezo bannanga ensonga ezo nsufu kituufu kasukali is communication timetable ogiraba naye eyinza okubaako byetuteganya naye naawe agwira n'obugwiranyi kubanga bannange omuntu akutulako n'owira ddala nga ebyaddala talina bambi kyokola tokimanyi tolina kyoli mukola oli awo oli bize ekifo ky'okukwatako ataganjula
ky'okukwata atagandula ali kusumbuwa busumbuyi neyefulukuta nomukakale bw'omala oŋŋamba communication eyombi bw'oba omaliriza oŋŋamba kyekimu nakiri era eri ensonga egguse ennyo singa eyokubiri omwajja kitegeera nti oli munyarwanda wa kabaka tukiyisizeemu naye kaakati aliwo ono CEO events oyagala okwegatta kubeere nga kuli planned oba nga tekuli planned okwegadanga tokikkaatiriza mufumbo ensi yonna ekimanyi bona tebakimanyi bakitegedde wamma ni musajja mufumbo w'empeta owa Church of Uganda kati agenda kyogeramu eyo perspective tulabe ku bafumbo kiba kiti omuntu lunaku omusula wano naye akusula wano teyeetaaga kuba nga ali planned atuwa ensonga zo naawe twale eri omuluguzi w'enguzi ndowooza feeling we zijjira kati waliwo omanyi abafumbo muyina eno embeera y'okumakya oba mwenda abakyamumanyi ozuukukamu n'akusembereza ekyensuti manya akulaba oba gy'oli tovuddemu mu buliri omwana w'abandi ekyensuti naye sinti no mba njagala no olaba kasita omukyala akusembereza ekyensuti bw'obanga obusimu bukola ng'osituka ng'okola emikolo abakyala benjate ku makya baatuga nti mu mbeera kumakya tebiriko ebyo mulimu abasajja nga ku makya balowooza maduuka ge omusolo yalowooza musolo naye ng'enkola entuufu ensonga esinga okunyuma omuntu ng'akomyewo ewaka wano ng'amaze okunaabako awo nga tanneebaka n'omusaavinga n'omukolako n'omugjamu naye bakanga kuse ku makya n'akeera ku puroguramu endala naye omanyi kibabajjamu era ne mukeera ne baira ne babajjamu n'omala omusuubiza kubanjaga bwe wawola omusuubiza ati ku makya kati nkooyi naye ku makya naye abasajja abasinga amasannyalaze gaabwe kuva ku myaka mito omulaba omwana omulenzi amasannyalaze gabaawo nnyo ku makya tolekako lugalo so kati twebake nga tetubakozeko tubakoleko ku makya nedda omuntu wayoyeza naddala nga tikafa anti ekizibu kyammwe abasajja twogera amazima Chris mmwe temuliiko mutayoyeza 24/7 anti olaba Katonda akola abantu nga banjawulo mulimu n'abakazi ng'olukulaba bw'ati yes gye bali abakazi kati mane yawo tuokisa egundi y'abasajja kuba mba nze ndowooza bwe mba sisobodde kukolako kiro katugende nakooyi kati ngenda okudeoleti kale nkukoleko ku makya niira n'ekiro nzirayo oswanye omukazi takoowa ezo nsonga kisinzira sitayiro ne hafi tebakubuulira mulimu sitayiro zizino ate naafumbidwa tebagenda kumbuulira bintu by'abafumbo ayagala babimbuulirira mpase bamuzannyo ngenda kufunira muganda olaba Katonda bwe yali akola n'abatulabe y'abaami ffe ebitundu byaffe ebikyamuka biraga okitegeera omukazi tolitegeera kuba ye yawumbibwa buwumbibwa kyova olaba abakyala tumaliriza ffe tulina omusango mu mukwano tewandibaddewo timetable it is just a feeling bwebanga ddala mukwano kati muli mukwekozesa you tell to someone bwaba akwagala at some point is there a point where men don't want sex ng'omusajja atayagala kwegatta bingi kisizo omanyi omugezi mufuna abasajja bano abakalaba weyogere ko waliwo time omusajja lwabeera nga anti nze ndi kujja no seeyogerako nganze ate biba byange mufunye interview nga yange nze ali ku ambassador long distance relationship mu Uganda abasajja mwe bemufunyi b'amaddubudu naye omwana nga yatandika emirimu ku myaka 2 awo 25 yakutadda okuta ate one ensonga ogenda gikolako ki basajja bannanga abandaba bakazi toyina kyogenda mumukolako yazaala yasavinge bano bannakazadde mubawe bubi kitiibwa okoleko by'osobodde ebisigadde insha Allah tweyanza ebijja sukawo